Kabaka Obuganda oli mutuufu yimirira oveeyo olwane Buganda. Bobi Wine, you stand up mwebali kulanda politics, you want to be a president. Nga tonaba president soko otebenkeze Buganda. Map eno bajiddemu Buganda kirabikeko. So Mr. President, send the investigation to see who did that big mistake of the kind. Kabaka Obuganda tuli naawe era kino bakitereze mu bwangu ddala bana Uganda tebajja kusanyuka. Is really somebody need to be investigated on. Buganda akati. This is Bishop Nassan Ibrahim Tuyamreba. Ndi muna Uganda and I'm from Ankole. Yenna yakabiza amaziga Kabaka we Buganda is really somebody need to be investigated on. Waliwo map za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya government nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi byo mu ebiri naye Buganda teriimu. Kakati naawo nze weneebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Kabaka we Buganda yabadde mutuufu 100 ayakyusa maapu ya Uganda alyoka ateekeko Ankole, Busoga, Bunyoro, Budama, Budaaki, Bukuki, Buki, naye Buganda n'agijjako. Omulonyi Ankole kintu kyeta okurumba, kintu kyeta okurahura, kintu kyeta okugaya. Nango wajese Central, ojete Central Buganda. Konko jete Central? Southern really? Now, President of the Republic of Uganda instructed the police to investigate who worked on that map. Alimukwaleetera obukyayi mwawukane ne Kabaka we Buganda. Ate Kabaka we Buganda Vaayo omulunyankore ntugamba ekitambuzo muhima mpora n'obusinja kabikiriza nayiruka. Mu Luganda ekitambuzo omulaalo mpora naye akabi kajja naye ate kamwe nga tonadduka. Give the ultimatum 30 days ove mu lubiri bana Uganda fenna tukwegateko peaceful demonstration to demand the Parliament of Uganda over the president, but choose map a deco original way it should. Buganda erabisibwe Uganda ezimbiddwa ku Buganda. Ate sikoma kwekyokka aba bishops ba pastors abali mu Buganda muveeyo muyimire ne Kabaka we Buganda. Let the justice prevail. Why? Naye tebena na nsonyi. Mr. President, nabonu parliament, nabonu bonna bali eyo. Tewa namwere ba map ya Uganda tumukola mwine nshoni kureba Nkole, kureba Bunyoro, kureba na Masindi. Nemulaba ino neno naye nga Buganda teriko. That is an insult. I am a provincial bishop, born again faith, the general superintendent of this international ministries in the country. Kino kintu kichamu. Kabaka we Buganda oli mutuufu yimirira oveeyo olwane Buganda. Kureba Nkole, kureba Bunyoro, kureba na Masindi. Nemulaba ino neno naye nga Buganda teriko. That is an insult. I am a provincial bishop, born again faith, the general superintendent of this international ministries in the country. Kino kintu kichamu. Kabaka we Buganda oli mutuufu yimirira oveeyo olwane Buganda. Bobi Wine, you stand up mwebali kulanda politics, you want to be a president. Nga tonaba president soko otebenkeze Buganda. Map eno bajiddemu Buganda kirabikeko. So Mr. President, send the investigation to see who did that big mistake of the kind. Kabaka wa Buganda tuli naawe era kino bakitereze mu bwangu ddala bana Uganda tebajja kusanyuka.
is really somebody need to be investigated on. Buganda akati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa sinnaba kumanya kye Soga, Bunyoro, Budama, Budachi, Bukuchi, Buchi, naye Buganda n'agijjako. Omulonyankole kintu kyeta okurumba, ntukyeta okurahura, ntukyeta okugaya. Nango wajese central, ojete central Buganda. Konko jete central? Southern, really? Now, President of the Republic of Uganda instructed the police to investigate who worked on that map. Alimukwaleetera obukyaayi mwawukane ne Kabaka w'e Buganda. Ate Kabaka w'e Buganda, Vaayo, omulunyankole ntugamba, ekitambuza omuhima mpola n'obusinja kabikiriza nayiruka. Mu Luganda ekitambuza omulaalo mpola, naye akabi bwe kajja naye ate kamwe nga tonadduka. Give the ultimatum 30 days ove mu lubiri Bannayuganda ffenna tukwegateko peaceful demonstration to demand the Parliament of Uganda over the President bakyuse map edeko original way should. Buganda erabisibwe Uganda ezimbiddwa ku Buganda. Ate sikoma kwekyoka aba bishops ba pastors abali mu Buganda muveeyo muyimire ne Kabaka w'e Buganda. Let the justice prevail. Why? Naye tabaina na nsonyi. Mr. President, n'abonna mu Parliament, n'abonna bonna bali eyo. Namwere ba map ya Uganda tumukola mwe nation kureba Nkole, kureba Bunyoro, kureba n'Amasindi. Ne mulaba ino neno naye nga Buganda teriiko. That is an insult. I am a provincial bishop, born again faith, the general superintendent of this international ministries in the country. Kino kintu kichamu. Kabaka w'e Buganda, oli mutuufu, yimirira, oveeyo, olwane Buganda. Bobi Wine, you stand up, mwebali kulwana politics, you want to be a president. Nga tonaba president soko otebenkeze Buganda. Map eno bajiddemu. Buganda kirabikeko. So, Mr. President, send the investigation to see who did that big mistake of the kind. Kabaka wa Buganda, tuli naawe, era kino bakitereeze, mu bwangu ddala. Bannayuganda tebajja kusanyuka. Kino si kya buwangwa. God bless you. Let me hear from you. Ultimatum. 30 days. Ove mu lubiri. Bannayuganda ffenna tukwegateko. Peaceful demonstration to demand the Parliament of Uganda over the President bakyuse map edeko original way should. Buganda erabisibwe Uganda ezimbiddwa ku Buganda. Ate sikoma kwekyoka aba bishops ba pastors abali mu Buganda muveeyo muyimire ne Kabaka w'e Buganda. Let the justice prevail. Why? Naye tabaina na nsonyi. Mr. President, n'abonna mu Parliament, n'abonna bonna bali eyo. Namwere ba map ya Uganda tumukola mwe nation kureba. Kabaka wa Buganda, tuli naawe, era kino bakitereeze, mu bwangu ddala. Bannayuganda tebajja kusanyuka. Kino si kya buwangwa. God bless you. Let me hear from you, and let us go.